Radio Manu Savuka abo mulemba mutebi chanja cha bya mizannyo lwakutano ziri 15 gwa 10 omwaka gwa 2020 songa ate kusala kusekeda chikana 8 tusigaza 12 zokapaka kusawanyezo kumacha bingi tugenda okogera ko lwalero ligi zikomyewo ligi zonna zikomyewo tuvude international break soka kubajukiza bana Faba Star Times bakugambye gula dikodo gitekeeka ligi ya Fobenga osobola okulaba emipira gyonna tusoka ne Ogo Express lero ne timu ya Lwahilo lwalero kusamwendeza akawungezi yagule da dikoda gulide mulimi ogera kulaba ompira ogwo atanda bakugigula papa ko lwalero ogigule bagitekeyo osobola okulaba ompira gwa ligi ya Uganda yokuntiko ali awantu nga tewali TV nengo ine simu ya series gite smartphone osobola okudownloadinga Star Times on app nawe nobango osobola okulaba omupira ate gwa yagala okumanya ebisinga otukubira ku simu ya Feri note 3M7 1017 777 note 3M7 1017 777 gwo tukubirako obojja kumanya ebisinga bo byonna obosobola okutumya decoder obosobola okubuuza ekibuuzo kyonna ne bakikuddamu songa ne banafa ba Ufranje International bakugambye picha eriko kakati bagita TVS 1025 ye picha esinga emigaso emingi mu nsi yonna tefaafa yetikannyo itakungude za buli kika tebamala gajibba eri trackable singoli agikubbako baji tracking noda muno ogifuna spare wayo alibuli awali duka la Ufranje International atero osobola okukivuna ku kibanja mpola tukyali yako ku matabi ga fego nagonna ebanda je tuli ye wale tabi ekkulu tulina mu Nyendo opposite Jagena complex eri mu bitundu bya Masaka tulina mu Ndeeba tuline Nansana nekisinga byonna simu za Facebook obudde bonna ku note 7 note nya 2516 note 7 note nya 2516 oba ku note 8 note 388 mukaga musanvu note 8 note 388 mukaga musanvu tukubirako obojja kusobola okumanya ebisingawo ligi ya feyo kuntikolera etandise tulina Express ne timu ya Lwahiro olwaleero Lwahiro mwe muli omusambi Alfred Aleku actually bamuyita Aleku Alfred mujjukirako mu timu ya Singo ne mujjukirako ne mu timu ya Buweekula mu Masaza ndoza ne kusomero lya Kibuli mipira gya masomero yali musambi wa Vipers yakubirako mu timu ya Proline Express luli season yali yali eddayo game gye bali basamba ne Masavu lekuye yatebe gole yabasigaza mu kibinja anda Shafiki Bisasonga coach so Express mujjukira nyombi yafawo byayo kakati lera akomawo agenda kujjanga azze kugibonereza ng'omusambi wa timu ya Lwahiro olwaleero game ono yasamwendeza akawungezi eri wankulukuku nenga kusanyuka TV ajja kubaako nnyo kasitobanga unya dikodo bango osasudde bisale mu wiki mu mwezi oba mu lunaku then waliyo game ya Mbarara City okusamana timu ya Bright Stars kujja kubeera kacheeka bano bakasinkana emirundi 8 Mbarara City wanguddeko 2 Bright Stars wangudde 3 tulaba Bright Stars nga yakomezaawo Nelson Senka atuuka muteebi era manyi nti coach Mbowa ajja kumwesigamako nnyo bwana banoonyo obulero busatu olwaleero neyo game ya Samudeza Kawungezi then waliyo nondo paraka okusamba na UPDF olwaleero zino timu zombi zina kyezifaanaganya zombi zina ba coach bapya UPDF ina Brian Senyondo ate ondo paraka ina George Rutalu yabadde kuywala enga amyuka Samusimbwa kakati ku timu yondo paraka ya taking over twagala kulaba bwagenda kweyisa ku game yesooka bakomeza une Shaban Muhammad yali mutebi wabe wamanyi nnyo era gye yava okujja mu timu ya KCCA mu KCCA mwe yava okugenda okuba pro ate ku pro bwe kyatabuka muko yadda ku timu ya Vipers ku Vipers yavudde ate okudda ku timu ya banafu abondo paraka lero wali twagala kulaba bagenda kweyisa batyanga bamulinanga balina George Lutalonga coach ku touchline then onako olwencha tujja kuba n'emipiira era 3 no kunako olwe Sunday wali era emipiira 3 tujja kula police ngesama ne Vipers tulabe Wakiso Giants ngesama ne KCCA tulabe ne Gaddafi ngesama ne Busoga United Gaddafi ba Newcomers bajja kusamba kuna kujja kwera lwa Sunday then ku Tuesday tujja kulaba URA engesama ne timu ya Toro jukira URA ebakakasize ekisawe kya Arena Visions Kyende University gye bajja okukyaliza timu ya Toro ba Newcomers sasa zigenda kubera mwenda ezakawungezi ate bwe tugenda ko mu Konimabo road tukata emipiira gisambire ekirekikesezo olwaleero Bolivia esobola okuba timu ya Paraguay golo nyaku 2 gubadde La Paz eno wazibu nnyo okugenda n'ojjayo win kiba kizibu nnyo era batera okujjayo win ge gamawanga ga Brazil wa manene mukko mupiira ne bano ba Paraguay kumukube golo nyaku 0 bo kisuubira La Paz si wangu naddala mu mbeera y'obudde yaayo then Colombia ne Ecuador bakoze amaliriga 0-0 ate emirala egisambidwa Argentina ekubye Peru mu bwerere Lautaro Martinez yateebye ne Chile ne kuba Venezuela golo 3 ku bwerere omusambi bayita Eric Antonio Palga gayo nakubira mu timu ya Fiorentina ine myaka 27 yateebye goals 2 kweze satunga Venezuela kuba timu ya brother Chilinge kuba timu ya Venezuela golo 3-0 ne Brazil naye kubye timu ya Uruguay golo nyakwemo ne Santos Junior yo mukuba teebye actually nakola ne golo yakolede Gabriel Barbosa go bakazakira Gabi goal ne Rafinha ona atebye Brest jukira ogwensimya guchangira mu timu ya Leeds eyo mugwangere Bungereza atebye golo 2
bwato nabanga basobola okuyamba timu ya Brazil okulembera ekimeza points 33 mu games 11 Argentina yakubiri points 25 bo bayina emipira 10 ababiri abasooka kakati timu zokuli Ecuador points 17 Colombia points 16 Uruguay points 16 ne Chile mu kyomukaga points 13 bo bakasamba empira giri 12 ku 12 koni mabo bajja kuddamu okusamba ku date ya 13 ne 14 rather okusamba game ya 13 ne 14 baliddamu nga 11 omwezi gwa November ne date ya 16 omwezi gwa November jukira basamba empira 18 mu ngeri ya home and away abana abakulembera bagenda direct mu World Cup then okutano night and playoffs kati mukadde kano timu ya Uruguay mu kyomukaga singebe 10 eba ejja kusobola okukiika nenge ise mu playoffs. Premier League tuli ku match day 8 Arsenal mujja kusamba kunaku lwa balaza sawa zilibeera nya ilibeera Monday Night Football nga musamne timu ya Crystal Palace ya Patrick Vieira legend wa timu ya Arsenal yali captain wa mwe yali wonyonga nga muwangula unbeaten ya 2-3 kuluna agenda kubolekeza omudumo nga ali kutachirani ya Crystal Palace nga ye musomesa nga tunkane timu ya Arsenal yasambira omupira omungi so abajja kusamba ku balaza ku Sunday waliyo timu ya Newcastle kusa 12 kitundo kusamba ne timu ya Spurs Newcastle neremeredde okuwangula empira musambu gyesembye okusamba ya Premier ne kati nsubira mu konti abasambi bandi banga bali motivated mukko jukira timu eno yaguliddwa okuva ku Mike Ashley bagala okugikyusa mu bintu bingi nnyo so Spurs ina kwesibanga nye bbiri zinzo obutamala bajja kusamba ku 12 kitundu ezakawungezi ku Sunday then tujja kulaba ne Everton ya Bentez Maude singe echaza West Ham ku sawa 10 ku Goodison Park era ku Sunday kakati ku lwomukaaga Watford yesoso okuchaza timu ya Liverpool encha ku saa 8 ekitundu ezemisana guno mwangu eri timu ya Liverpool kujja konge ekoze ekyejo kyonna ne mwangu Watford ye timu eremereddwa okuteeba mu mipiira 14 kweje 17 gyesembye okusamba ne timu ya Liverpool abadde babagoberera ndabanga biyinzera obutakyuka nyujukira bakamana nogoba omutendesi Cisco Munoz ne bamusikiza Claudio Ranieri kati manyina yalina byagala of course okukyusa mukko timu ayinza okwata naba kugitegeera nnyo ekiyinza okwa timu ya Liverpool advantage ate mu bilala ebiyinza okusumbwa timu ya Liverpool kyekyokubeera nti mu Champions League bazzako timu y'abanafu Atletico Madrid bayinza okwagala okutereka ku basambi oluusi ate era nakyo ne kiwa Watford advantage guli ku Vicarage Road saa 8 ekitundu ezemisana then ku 11 waliwo emipiira egiwerako nga Aston Villa okuchaza Wolverhampton Wanderers Leicester okuchaza timu ya Man U egenza ku King Power nejjukira eri ku run ya mipiira 29 ya Premier League nga tebagikuba mupiira kwawe yali yagadde okuweza omupiira ogwa 30 ate Leicester si nnungi ya season eno Rosa mu konti kwabe badde bakola bulungi bisinga kutabukanga bali waka Rosa mu konti obusobozi babulina obugende emipiira 30 nga bali unbeaten then waliyo Manchester okusama ne Burnley okusazigina kubera 10 mwezi akamwezi Burnley mu timu zisembye sana bakwangula mpira gonna ate era Burnley eremeredde okuwangula mipiira 10 gyesembye okusamba ya Premier League kakati ngekyalira Manchester kwedali stadium awulabanga olaba weero obuzibu nti ino obuzibu obw'amaanyi Norwich balina Brighton era sawa 11 ku Carroll Road ne Southampton ku St Mary's erine timu ya Leeds era sawa 11 then ku sawa emu n'ekitundu Chelsea bakyalide timu ya Brentford mu London Derby Brentford ba Newcomers bakaluzinga game emu yokka ate nga basamye empira n'egyo kwawe nga tebakubwa wadenga ba Newcomers Chelsea ye bakyalide ku emu kitundu ku Saturday Chelsea eno awo record yayo ndoza kweyinza okutandikira okuzimbira in fact botungira games 12 Chelsea zesembye okusamba kwawe mu Premier 11 kuzze badde gena maso n'okavoidinga defeat manye ekyo kola ekimanyi kyesobola okukolera timu ya Brentford eno eri physical mu ine ebisajja ebiri rough mukko Chelsea ekyo kyokka kyerina okusalira amagezi naye nga ndabanga mu squad of course ebasinga experience ebasinga era yine emikisa emingi egiwangula omupiira wadde ejja kuba kwawe Bufalansa bali ku match day 10 PSG eri mu nsika ne timu ya Angers leero kusawa nyeze ekiro PSG badde kuba Angers buli wegisanze in fact egikubye games 12 ez'omudiringanwa mu mpaka zonna yasudde match day 8 ku timu ya Stade Rennes yabadde match day 8 ku timu ya Stade Rennes yagisudde ku goal za debiri ku bwerere simanyi oba Neymar ne Di Maria ne Messi banaasamba jukira balatini mpira gyabwe gyawedde kire ekikeeseza olwaleero bayinza okuba leeti ne batabeera mu gemu ya leero kiyinza okukosa timu ya PSG naye nga gemu yaabwe ya ssaawa 4 emirala we giriyo ng'egy'amaanyi gwe gwaliyo ne timu ya Monaco ogwo gujja kubeera gwankya saa zigenda kubeera nnyezi ekiro
banono Monaco wa mukaga Lyon wa 10 naye kibawula eri point emu yokka kitegeza Lyon wakubira Monaco asobola okumudda waggulu. Bundesliga bali ku match day 8. Waliyo game ya Bayer Leverkusen ingesama ne Bayern kusazigena kubera 10 n'ekitundu ku Saturday rather ku Sunday. Bayern teina Benjamin Pavard ali ku red card. Bali ku level yemo mu bubonero bona balina 17 ku 17 ne golo zezibawula. In fact Bayern ina golo 17, Leverkusen ina golo 13. Ate yegenda okuchaza ku Bayer Arena. Kakati Bayern naye ina kwesibanya ebiri zinzo obutajimala. Dortmund bajja kusambana ku lwancha ku 10 nga basamba ne Mainz 5. Ntegede konti Erling Haaland alabika akomawo. Musajja ona akube golo. In fact okwala lwegata ku timu ya Dortmund mu January wa 2 nga va mu timu ya Red Bull Salzburg. Asobodde okutebe golo za Bundesliga na musanvu mpira na 8. Mutebi nnyo bw'ataba bolabanga Bayern eba n'obuzibu ne bw'abaawo kijja kuba kirungi nnyo. Basamba ne Mainz etawasobodde kuwangula mpira 3 gyesembi okuzannya. Bajja kusamba kusazigena kubera 10 n'ekitundu eyo match day 8 y'omugwangere German. Then Italy nayo match day 8. AC Milan tena kubwa mwina points 19 ekyalide timu ya Verona kusalwa na mutane ezekiro. Verona already bagikubye emipira 3 mu ejo omusanvu gye basambye. Inter Milan ekibawula ne timu ya Lazio ziri points 4 bagena kutunka sawe mwe yakawungezi nga Inter yekyala so nga waliyo ne batte endala. Napoli atanasula mupira gonanga wangu dejo ne mipira musanvu agiwangula na points 2 mu match za timu ya Torino kusawe mwe yakawungezi ku Sunday. Then waliyo ne Juventus ya Max Allegri okusamba ne Roma ya Mourinho kusaba na mutane zekiro ku Sunday game ejjo kusembayo. Juventus ebadde wangula emipira 11 kweje 12 gyesembi okuchaza timu ya Roma. Botunulire empaka zonna twagala kulaba oba tekigenda kuchuka. Mu La Liga bali ku match day 9 ne wali emipira egisaziddwamu ngo gwa Granada na Atletico Madrid ne Madrid ne timu ya Bilbao ejjo gisaziddwamu. National Sports Council ya Spain etunulidde ekyabasambi abazanya mu Conimabo nti batuuka kikeereza ate nga timu zino zibalina bashuwarezi bakavaja bagundi ba abasambi banja basambira South America abadde mu qualifiers. Sempira ejjo gisaziddwamu jukira kino bakikola ne ku match day 4 bwe twalaba timu ya Sevilla ne Barcelona nga tebasambi ne tulaba ne Villarreal ne timu ya Alaves nga tebasambye. Kakati ne ku match day 9 tetujja kulaba Granada ne Atletico Madrid ne Madrid ngesamba ne timu ya Bilbao. Wabula tetujja kubalaba mu Champions League Madrid ngesamba ne Shakhtar nga 19 na Atletico ngesamba ne timu ya Liverpool nga 19 utujja kubalaba. So game eriye yetago okulabako ejja kuba ya Barcelona okusamba ne Valencia ku Camp Nou sawa nya. Valencia timu ya Barcelona bafunyamuko ku buwerero. Pedri ya signing endagaano empya ne bakola ne buyout clause ya kawumbi kalamba kensimbi za euros paka 226 kakati basigaza Ansu Fati. Nenga Aguero enaku zina bada traininga nga nemipira samba muko simanyo bo mutendesa namulooza ko namusoma. Jordi Alba yakomyewo bas bagina kusamba ne Valencia nga bwe nkugambye ko sazigina kubera nya ku Sunday. Valencia eno mu mipira giringa 14 gyesembye okusamba kwayo mu La Liga 13 ku George giremye okuwangula. Nebo byagala okuwangula ku mupira gwo kwa wendoza mukadde kane ina kwefunira Barcelona yesawa zino era ndoza mu konti ekyo kino okugimotivatinga Barcelona yesawa zino nafumu osobola okugikola kyonna kyoyagala nga bwe twalabya Atletico ngemu kuba 2-0 n'omulala asobola okuba kuba singa ddalo ba serious naye nabo basobola singa gwera bakomyewo ndoza mu konti ejja kubeera nyongereza ya amaanyi ku squad yaabwe. Namulabyeko nga asamba mu mpira gw'omukwano n'okuteba n'ateeba olowooza mu konti bw'aba naaba naye asobola okubayamba mu bintu bingi ebyokufuna egoolo naye nga bajja kusamba ssaawa nyeza akawungeezi ku kisaawe kya Camp Nou. Ebisinga awo tujja kubikola mu kyo zaffe ez'ebyemizannyo ezijja abakalasa kabakongere paka 7 ez'omutuntu Ssaabasajja Kabaka awangaali.